بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكتبوا الله tumwebaza akyatuwadde obuwangazi tumusaba okusasa n'ebyengera ku mbaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam oyo gwe yatusindikira nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Naam, tugenda kusoma ku bubonero buno obuwangaza biidhinihi tabaraka wa taala. Twasoma ku alamatul mad obubonero obuwangaza nga nyukuta. Twasoma nyukuta eziwangaza zetuta hurufu al-mad omwali alifu ne wawu ne yaau. Ndoza mubijjukira bulungi nnyo. This time around tugenda kusoma ku bubonero bwe tuyita obuwangaza biidhinihi tabaraka wa taala. Kakati okuwangala twagamba nti italatu sawti biharufin min hurufi al-mad. Al-maddu twagamba kwe kuwangaza eddoboozi nga tukozesa ennyukuta ewangaza omuli alif, omuli wawu, omuli ne yaau. Naam, this time around tugenda kukozesa bwe tuyita obubonero obuwangaza. Naam, akasooka kano kalaba kabanga akasota mu Quran, then ne kano kati buno bonna bubiri bukola ki? Buwangaza. Tubuyita almadatu alqasira walmadatu tawila. Akawangaza okuwangaza okumpi n'akawangaza oluwangaza oluwanvu. Oluwangaza olumpi, oluwangaza oluwanvu. Kitegedde? Kakati tukosa harakati nti tusobola oziyita counts. Simanyi kigambo kyenyinza kukozesa mu Luganda ne mukitegeera bulungi, naye kale nja for example tinga ola seconds they are not necessarily seconds. Kitegedde? Tuzibalira ku ngalo kinga ndogamba nti ba 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 izo rakati biri. So ba ne ba byanjawulo, ba ne ba byanjawulo. Kati ba ziba biri, ba eberemu. Ntegerekese. Akati kano kalina 5 ambagamba 4, kano kalina 6. Kati olina okuwangala 6 counts oba 5 counts. Kikisinzira kabona akola ki akaliko. Okitegedde? So kati nga bola kino ekigambo bakiwadde kana akawanvu. Naam, akawanvu kano kitegeeza ogenda kuwangala 6 counts oba 6 seconds nenga not necessarily seconds mpanvu nnyo. Kitegedde? Teziba necessary seconds. Wabula kyolina okumanya nti in most cases obubonero buno babuteeka ewali okuwangaala. Babuteeka ewali okuwangaala. Kati bo ne bongeramu bwongezi mu kuwangaala. Okitegedde? Bayinza okukassa ewali alif nga ezibadde 2 counts oba harakati ne zifuuka 6 oba ne zifuuka 5. Okitegedde? Ezibadde kati nga waawu ne yaau oba zifatha maddi, kaswa maddi, dhamma maddi bakassa mu kifo nga already waliwo okuwangala kati ko ne kongeramu bwongezi. Okitegedde? Naam, kati nga wala kino ekigambo kibadde la nga kirina harakati 2 naye kati ne bakiwa 6 ne kyeyongeramu obuwanvu.
nichibira la ogerageranya la a'bud okitegedde kati ngane kino kibadde kyali ulaika la nenefuka la ulaika okifunye ulaika so si ulaika okategedde la a'budu ma ta'budun la a'budu ma ta'budun ulaika humul muflihun ulaika humul muflihun okitegedde so kati kongera mbongezi atugenda kasomera ddala insha Allah model zigenda okukola ki zigenda okuddako barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh